kuyingira mu Africa Cup of Nations. Ojja kuddayo mu video je twakola nga nakuzo mwezi 11 ogw'omwenda ne video ziwerako nga mbabuulira ekiri emabega wa ekibinja kye twagenda n'ekiri emabega waakyo. Temwewuunyanga Uganda Cranes etutte Africa Cup of Nations. Essula ekoma kwa 3 si anamunya Bassekabaka ekyokubiri essula 6 okuva ku lunyiro lwa 2 mu mukago twakulwa 3. Now ebya Uganda Cranes nzize nga mbabuulira era ne mbateekateeka ne mubimanya bulungi. Birimu ba president b'amawanga ageraliikirizibwa barifali management z'emipiira ez'ensi abazanyi bayinza obutabimanya. Ekyo kye kikutte magogo ne supiika okubanga tobagambako. Museveni kufunako kye yeekwatako naye tojja kirabako. Museveni ekyo tojja kirabako ate tojja kiryako. Ye nabbi yagamba omusajja tojja kirabako naye tojja kiryako. Gwe tojja kirabako ate tojja kiryako teka waaga kasita weetuli. Ekirala najja ne mbabuulira video ziringa 2 oba 3 zenjogedde ku kalulu k'ekisolo ne mbabuulira bye bateesezza ne bye baakola. Emabegako eyo nabasomesa ebintu nababuulira ebintu bye baali bateesa okuplantinga ababaka naye okusakambinga omubaka wa NUP bamutekeko abantu 4-5 bonna nga ba NRM kati babbe owa NUP bamulemese naye n'owa kaadi owa NRM tebamuwa bawe omulalo waabwe ajjidde mu ba independent. Mujjuka lwe nababuulira video ezo lwe nababuulira ku bintu bye nabyogera nnyo nga nsinziira ku mawokota lwe nayogera ku Tebusweke nenjogera ku Kiyaga nenjogera ku nani ebintu bye nayogera awo. Waliwo videos nayogera ebiseera ebyo ne mbabuulira bye bateesa bakitestinze ekisolo ne baleeta ababaka 4-5 ne basakambinga owa NUP. Olio wa kadi ne batamubbiro wa NRM ne babba akalulu naye nga tebakawadde wa kadi ne bakawa omulala naye nga waabwe. Sabi bagambe ebyo ebintu byonna kyemmanyi temuli shocked. Naye ba Museveni akalulu akatufu bakalina era bakamanyi. Bannayuganda temugwamu maanyi mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati kamukitegeere bajjajjaffe mugenda kujja mutwetondere. Ekintu kye mwavunaana obote kubba kalulu. Mulabye aka Museveni. Mulaba bwe bakabba. Mulaba bwe bakakedde batandika okukabba bakabbira ntungame wa muka Museveni ne mbabuulira. Mukitegedde? Kakati omukazi eyabadde akutte tiketi ya NRM agenda mu Ministry of Water, agenda mu kitongole kya Water Authority simanyi water biki gye bamuwadde omulimu kuba akoze omulimu gw'amaanyi okuwuddiisa bo ne babbirooli ono abadde ku kadi ya NRM bamuwadde ekifo mu water agenda mu water. Mukitegedde? Ebyavudde ekisolo byebyo naye ba Museveni bayasimula NUP bajasimula bugoro byonna ebituufu babirina. Temufaayo temutya kulowooza mbuno ekyo kibamalemu amaanyi mulowooze mbuno kiki. Ba Museveni empale zibatekena kati tugenda kubabuulira kiki ekiriwo na kiki kigenda maaso kye tulina okukola nga abaana b'abantu. Njagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi mukwano webale nnyo webalire ddala okujja n'okutusitula n'okukkiriza okubeera saddaaka ku lwaffe. Ba Museveni bwe baba basobola kale katugambe nti bebalangiridde ebituufu bwe kibanga ekisolo mu district y'ekisolo wali aba MP 9 mu kenda nga wali aba NUP 9 nga wali aba NUP 9 mu ekisolo nga waliyo aba FDC 10 mu 93 kuba FDC bwe bululu bwe yafunye nga aba NUP bali 9. Kansirike kangende ku nsonga endala kubanga eriyo kuba amasimu. Jonna nabakubidde wano eggulire ly'aba CBS bye babadde bayogera. Njagala bannayuganda muzukuke mutegere nti ffe tulina okwerwanirira. Eggulire eryo nabakubidde olunaku lw'eggulo banayo budde bugenze bino ebintu ngenda bimalayo. Nabakubidde eggulire eryo kansooke ndibaddiremu wano sina kyakkola obudde tujja bugoba tubukwate.
bipya bizuuse ku basajja abasatu abakwatibwa poliisi e Masaka bwe baali nga batwala ebitundu by'omubiri ogw'omuntu mu bokisi mu ngeri y'amajjankunene ng'enswa egoba ennyonyi. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja y'abirina. Ku lunaku lw'okutaano lwa wiiki ewedde ku ssaawa nga ez'ekiro abatuuze b'ekijjabwemi mu kibuga Masaka baawuniikirira abasajja basatu abaali ku pikipiki bwe baagwa ku kabenje bokisi egambibwa okubeeramu ebitundu by'omuntu n'egwa n'esumulukuka ebitundu by'omuntu eby'enjawulo ne bisaasaanira mu luguudo. Poliisi yayitibwa mu Nnambiro n'eyolawo ebitundutundu bino ebyali birinyiddwa emmotoka ezaali ziyitawo n'abasajja abasatu ne bakwatibwa. Poliisi oluvannyuma yategeeza nti bokisi eyagwa yalimu samples ezaali zitwalibwa mu ddwaliro okukeberebwa. Omusawo omukwekebejja n'okulongoosa naddala ababeera bafiiridde mu bubenje ow'omudwaliro ekkulu e Masaka Dr. Kalevu mu kwogerako ne CBS ategeezezza nti abaakwatibwa basawo mu Lancet Laboratories mu kibuga Masaka nga banaagambye nti bayamba amalwaliro ag'enjawulo mu bbendobendo ly'e Masaka okutwala obunyama obubeera buggiddwa ku balwadde naddala abakookolo oba kansa ne babutwala e Kampala mu laboratory okwekebejjebwa n'okuzuula kansa waatuuse. Dr. Kalevu ayongeddeko nti bino babitwalira mu bokisi ey'ekyuma erimu eddagala erya formalini eriziyiza ebitundu bino okuvunda n'okuwunya era nga ye bokisi eyava ku pikipiki n'egwa n'agamba nti Masaka tewali we bakeberera kansa. Atulanseti tugiwa samples ez'okukebera obunyama bwa kansa ne babutereka mu formalini oluvannyuma ne babutransportinga ne babutwala e Kampala kubanga wano tewaliwo omuntu akebera kansa. Kati bakubidde ne bagamba tuli mu kkomera abamawulire batwetoolodde naye nga bujjo tubusala obunyama ne tububawa ne babutwala n'obwa hospital babutwala. Katuwulira ekisooka Tom Sange Kayinja munnamawulire wa CBS yalidde omusimbi omuzibu ennyo okusobola okujustifyinga ensonga eyo. Oyo omusawo okuviira ddala mu kibuga Masaka information eno gyeva bw'owulira mbu omusawo omukugu mu kulongosa simanyi n'okukola kikalevu okuva e Masaka. Kalevu siwa mu ddwaliro lya Masaka eddene alina eddwaliro liri lya buntu lya bwannannyini. Ekyokubiri bajja ne batoniya ensonga eno ne bagamba mbu mwabaddemu obunyama mwabaddemu ebitundu ebyokugenda okukolako samples mbu obunyama okukola samples okukebera kookolo. Abantu balaba emitima gy'abantu n'ebiwoowoolo n'ebibumba mwali mugenda bikolako samples mukomewo mubibazeemu. Omutima mwali mugenda gukomyawo muguteke mu nnyini gwo babufuula obunyama. Bannange bannayuganda bwe munaamanya ekiri ku CBS awo bwe munaamanya ekiri ku CBS awo balina emitima ebiwowoolo ensigo n'ebibumba wabula bagamba baali batwala kukola sampo ya kookolo mukomewo mubizeemu mu bannannyini byo eyo wammaleka nveeyo. Ekirala kikino mwenna omuntu ng'omanyi nti nno okola mu bizinesi yo nga yante otunda amaliba n'amayembe g'ente nago Museveni yagatunze yagaguzizza abayitale era Museveni alagidde kiro y'eddiba ekkalu edde ku nnusu 600 kati ebbisi simanyi oba ligenda kuba lya 3 ekkalu ligenda kugula nnusu 600 naye nga okusinza ku bye boogedde liraga nti liri ku nnusu 62 ekkalu. Kati ate eddungi obulungi eddiba ly'ente ery'embuzi ery'endiga eryaki Museveni gonna agatunze n'amayembe g'ente bamuwa bakkanyiza omuwa omusimbi omuyitirivu era buli awali minzaani epime emmotoka zino emmotoka ezitikka buli awali minzaani bagenda kuteekawo we bagulira amaliba ng'ali okumpi n'eyo gundi nga wootwala n'ogenda otunda awo amaliba. Buli awali minzaani bagenda kuteekawo we bagulira amaliba. Evudde ku nnusu 63 agenda kuligula nnusu kuligula nnusu 600 nti basobole okufunamu ssente empitirivu beetaaga essente tebalina we bazijja amaliba n'amayembe abitutte. Ekirala bagambye ekyokulwanyisa bannayuganda okwala babadde badiiringa nnyo n'abaana abawala nga bagema abaana abawala naye kiganye reeti bannayuganda kwe bazaalira eri waggulu nnyo okuviira ddala mu kubala abantu kwe baabala abantu kaakati bafunye ne another alternative n'ey'abaana abalenzi. UPDF egenda kusembeza enkola ey'okusaka musayizinga abaana abalenzi
ne mu malwaliro bagenda biteeka ku malwaliro simanyi health center waati ezisooka wansi oba ye 3 oba ye 1 oba ye 7 oba health center 20 si yesemba wansi batekewo bagenda kwongera amaanyi mu kusaka musayizinga abaana abalenzi naye eddagala lye bagenda okukozesa okusannyalazanga abaana abalenzi kibayambeko okukomya engundi y'okuzaala nga n'abaana abawala bwe babagema eddagala lye bayita erya kansa w'omumwa gwa nabaana. So abaana abalenzi mufune mu abazadde funa omusajja omuyisiraamu akukomolera omwana wo ne bwaba omwana si musiraamu naye nga mwana mulenzi ng'oyagala amukomole mutwale omuyisiraamu amukomole oba omugisu amukomole. Bw'oba oyagala genda mu kivulu obuuze omugisu akomolaawo mu kivulu awo. Waliwo omusajja akomola omwana mu nnaku 3 ng'omwana akaze. Oba mu ddwaliro ew'omusawo gwe weekakasa gw'omanyi yaba akukomolera omwana wo omulenzi. Muve mu bintu by'ekikungo. In fact bagambye bagenda kukolagana ne Buganda ne CBS ne Katikkiro balangire ku CBS okukomola abaana okw'ekikungo nti kuba CBS bweyogera abantu bawulira. Jonna badde nakava wano era ne mbaterayo nga mponinga abantu b'ebitundu bino Kayunga, Bujuuko, Mbazzi mubadde mulina okugema olwaleero abaana ewa chairman ne mbaterayo nabadde nakava ku video ne bagamba temutwalayo baana bamwe abawala mbokuva ku myaka 13 okubagema ne bagamba temukikola temutwala baana bamwe abasiru mugende mugemesa abaana bamwe temukuba ku simu zaffe. Kakati eyo nvuddeyo kati ngenda kwogera ngowa NRM kuba ndi musanyufu nnyo nze ngowa NRM ndi musanyufu nnyo aba NRM tubadde tukoye ejjogo lya NUP NUP batambula wonna kuba be balina abantu nga be baliko naye olwaleero poliisi ebaganye okutambula ne bagana okugenda Nakasongola. Kale nga ffe aba NUP manya bannaye kati ffe nga aba NRM tuli basanyufu nnyo kubanga njagala babuuza lwaki owaffe bw'atambula temujja. Tusooke ku ekyo. Lwaki owaffe bw'atambula temujja? Mwe mulowooza ffe tebituluma. Nabagambye nti Museveni eno tuwa pulezidenti gy'atambudde mukubye ekitengo addukana mu maaso n'emabega asesema bwaddukana ne mbagamba yayisa abantu abakulu bamutaase ku Kyagulanyi Ssentamu ne mugamba nfumba agaboozi temuddamu kutambula. Lwaki ye bw'atambula temujja? Najja ne mumekaga mwe ne muggalawo ayita woowo edda twayitanga woowo abeeno ne muggalawo ne mweggalira mu nju n'agende wa mulirwana awalala. Yakandise kutambula nju ku nju. Saba mmwe mutambula mujjula amakubo teri kutambula. Kamutegere nti naffe biba bituluma. Mwamuloza ffe biba tebituluma owaffe najja ne mutanyega ne mubanga abatamulabye ne musigala nga mutunda ebintu byammwe ku makubo ne musigala nga mukola mutya owamwe bwajja owaffe bwajja temujja owamwe bwajja ne mudduka ne ku macupa. Najja wano ne mbagamba Museveni alwana n'ekintu ky'atamanyi. Kati nze mbuuza Museveni okugaana NUP okutambula kimutaasa oba tekimutaasa? Newunyiza bannayuganda basinga temunnamanya byabufuzi. Si bwe waliwo abantu abakaba pasita pulezidenti abadde agenda Nakasongola bamuganye naye mazima ddala pasita bamuganye. Mwe mulowooza ffe tebituluma? Omusajja n'ateekamu ssente n'aleeta n'abayimbi n'ateekamu omudidi baasi ne zitambula mu byalo naye kuwammwe ne mudduka mayiro mmeka mudduka ye mulowooza yo tebimuluma. Kati njagala nkubuuze bw'oba gwe Museveni okola ki? Omanyi mmwe mujajinga ebintu nga bw'obanga ng'osala omusango maama yaŋŋamba bw'obanga ng'oseera ennyama y'omutwe sooka onyige ku gugwo olabe oba kuliko ennyama otegere nti munno omuguza bigumba. Kati nze mbuuza bw'oba gwe Museveni ng'entebe ogyagala bw'otambula tebajja oli bwajja ne bajja okola otya? Kati ffe nga aba NRM stroke FDC stroke go forward we are happy. Museveni tewali ayinza kukutaasa mu mulembe gwaffe ab'eni UP.
ndidde dakika za mwemmeka nga nsabuse ebigambo dakika 3 nenziruka ne mbasanga bulungi nnyo ebisigadde tujja byogera enkya kuba bibaddewo bingi naye olunaku lwammwe nduliddeko gundi dakika zammwe 3 nja kuzibasasula nga sinagenda mu masimu laptop boss mukwano nonyaako simanyi laptop boss simanyi namba yo bwe yava mu simu yange simanyi laptop boss bambi nonyaako nina ensonga enkulu waliwo ebintu ebize ku meza yange bye sisobola simanyi bintu byanfuna simanyi bintu bya misolo bagezezaako kunnyonnyola ebintu by'emisolo bingi naye nkutemu bwekati kati ni sina na bwe mbyogera so laptop boss bambi nkubiraako nkwegayiridde nkukwasa ensonga zino kuba buli muntu alina obukugu bwe buli so ene ensonga ejjawo laptop ntaasa bambi nkuwe namba tutaase bannayuganda kuba naawe oli musuubuzi gw'omanye ebya container na biki jangu nkuwe abantu abalajano bataase kubanga bwe si bataase bajja gamba nti saabayamba naye ng'ekyamazima babinnyonnyodde n'embitegeera ng'omuntu naye tesobola binnyonnyola abantu kyekyo so kakati nendaba laptop boss ebyo gwajja obisobola kale enamba egundi yaffe simu yaffe ye ya bulijjo eri +974 3393 9639 so wanji owekitiibwa gyebali kale sebo webala okukola n'okulwanirira eggwanga amina mukwano kozi osendiyo ogamba oli wa movement naye ngenda kugamba Museveni ayokye woofiisi yaawo wookolera anti n'ebitebe byabyokye n'ebi byabyokya nanga njokye akwokye kati ekinyiizo kyange eky'omwaka simanyi lwaki Museveni tayokya parliament kubanga terina kyeyambye eggwanga anti eyamba ye kuba kati ekibuuzo kiri kimu kino njagala nkibuuze gwe n'abatuwuliriza singa olwaleero nkwata social media yange nenzivoola omuntu oba kale n'enkuvuma omulala n'akwata munne n'amukuba eŋŋumi n'amwokya agakonde paka ku kitanda kufenani aba akoze ekivve era oyo aba akoze kirongoosa ggwanga oba kiraga ggwanga kuba social media wengikolako ekintu kibeera eyo ayiseeyo yakiraba naye kino kiri ku public mu nsi yonna ekiraba era ne muddamu ne mutuula ne muteesa naye nga byemuteesa tebiyambye na ggwanga oba tebiyambye muntu yakusindikayo kugenda kukola ki kuteeseza bantu kati parliament eyamba ki abantu oba eyamba ki eggwanga kyekibuuzo kyange kyembuuza ekyokubiri ono Museveni anoonyereza abantu bonna simanyi anoonya abakadde b'ekkanisa bekisimaye bagende bamuyambe ku akayitana kalenzi naye nga ate ye pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa lwaki takwata obuyinza kuba olutalo lwali lumulemye eyamu obuyinza abumanyi agenda agambe eyabumuwa agenda ayogere n'omusajja kuba yawulira kayita akalenzi kamufuukidde essajja okitegeera kati abo bonna bakulumula bagende wa pulezidenti waffe batandika okujjuza toyize baaki kyekibubya ebibuuzo byange byenjagala okumanya ekyokubiri oyo musajja wo gwokolera oyo WNRM kaba musonyiwe nga pulezidenti w'eggwanga amusonyiye nze nganze omuntu ngenda muwaabira kubanga yanzitira jjajjange ekyo kimu ekyokubiri bomuzeeka balagala alina mukazi wange gwe yamenyako okugulu n'olwaleero mulema siina we ngenda mumusonyiira okitegeera kati oba bamusonyiwa oba tebamusonyiwa nze ekibonerezo kyange tebaligenda muziika ku ttaka lya Uganda bomuzeeka balagala 100% Museveni ne Kayihura okitegeera kati nze siina we ngenda mumusonyiira oba bamusonyiwa oba bakola ki ne bali muziikawa ngenda mumuziikulayo ekyo bibyange abalala bateese tuyanzize sebo wanji wanji sebo halo wanji sebo kale sebo tongere ku ddoboozi nawe gye baleko sebo akati nze mu kusookera ddala njagala kwogera ku bantu bano abanenya ababaka ba paalamenti timwe mwenenya mwekka mumala budde bwammwe kubanga paalamenti terina kyeyali etuyambye nze njagala ombulireyo ekintu kimu nga gwomanyi nti paalamenti kino yakituyamba era bakiteesa bannayuganda ne tufunamu naye ate era tekiriiwo ate kitegeeza gwe abanenya gwobeera omukyamu era gwoba omusobya
kubanga bo tebalina kyakwejjusa oba okitegeera pasita palamenti erina kyegenda tuyamba era nze nkubiriza jjajjange kuba nze ndi mutabani ndi muzzukulu wa Lusi Namukwaya kaakati kitegeeza Kyagulanyi abajjajjange jjajjange mukazi wa Ffumba azaala nnyabo kati nze ngamba jjajjange Kyagulanyi Sentamu anyambe bw'aba alinnye ku ntebe eyo n'agituulamu bulungi nnyo nga yawa ebitagiro yadde entebe yagirimu naye bakyagiwaata palamenti agigobe bugobi asooka afuge ng'afugisa mukono gwa kyuma atereeza Uganda kuba olw'ensonga essaawa zino palamenti yetu tawaanya tubonaabona lwa palamenti tetulina kalungi ketugifunyeemu ababaka beerwanyalwanya ebibeerwanya tebirina makulu tufiirizibwa bufiirizibwa mbwe mwanyi tesimanya vanira balina olokoso gwe bagenda bakola ku mareediyo naye nga tatugasa tetufunamu otegeera buli kimu bakitutte naye nga beekwasa mbu bwe bali naye nga tebaliiwo twongera kufiirwa bufiirwa eyo nga nvuddeyo komawo ku bavubuka abaagala owasaawasa mmwe abawasa Abanyarwanda abagamba mu simenti ana zammwe nga bukyatambulame n'okulaama mu simenti ana n'okulaama mulaame kuba muli baakufa mwagala temwagala muli baakufa akalala akasembayo pasita yala kugamba mukyala Betty Nambooze bambi tumwegayiridde alekerawo okwogeza ebirimi tulina gye tulaba gyayagala ebigambo abyogera bitaddeko kikabuuti kabuuti bw'aba wagijjako agigireko ddala yeeyanike tumumanye kuba abamu ebigambo byayogera tubikuba mu ttooki ne tubiraba munda tebalowooza nti eggwanga abantu bonna basiru balina ebigambo bye boogera nga balowooza abantu bonna basiru yayogedde ki Hello, Pastor. Wanyi sebo. Webale kuweereza sebo. Kale sebo nawe webale kubeerako. Amina. Mulundi gwange ogusoose okuyitamu. Webale kunkwata naye jamwagwa. Webale kunkwata mulundi gwange ogusoose okuyitamu. Nkwongeddeyo eddakiika. Yogerako ne semmanyi. Sebo nsanyusa okuwuliza sebo. Kakati Pastor njagala kwogerako ku babaka baffe. Abaka baffe mutuufu batunyiiza tukooye okwolerezanga ababaka baffe abo betwagala ennyo kuba njakuwa example ya Zaake tumwagala nnyo ng'omubaka waffe naye ebintu byeyeekola oba olumu yeekola obusolosolo naffe ne tunoonya empolereza gye tumuwolereza nga tetulina mpolereza gye tulina kumuwolerezaamu kuba omubaka waffe oyo okukola statement ezimu ng'agamba agenda tulwanirira ng'Abannayuganda atuyita n'abantu be tetuli bantu be tuli Bannayuganda ate naye Munnayuganda yeerwanirira kyengezaako okugamba Zaake pulezidenti waffe statement gyatambuza ndala n'ababaka baffe batambuza statement ndala president byayogera nga bajja eno babiwamu amazzi babijabulula. Hello? Yes sir. Kati n'olwekyo ababaka abo batumenya. President agamba tusituke ate bo bagamba batulwanirira. Aha, president agenda n'agamba banaye Abannayuganda musituke mwerwanirire teri agenda balwanirira. Zaake watuula mu meeting ne bannenga omukolo ogwo gwabaddewo ejjo ng'agamba ngenda kubalwanirira nze nja kubafiiririra. Zaake si Yesu, buli Munnayuganda alina okwefiiririra. Zaake alina okwerwaniriranga Omunnayuganda. Zaake si Munnakenya si Munnarwanda. N'Abannayuganda balina okwerwanirira nga Abannayuganda. Ezo statement tuzikooye. President bamumenya. Tweyanziza ssebo. Kuba ekyasembeyo mu parliament ffe tuli bafutu soja batukubye emigo bakuba lero ekya n'otambula naye ne bakuba obukonde kamu bubiri oduse ku cupa oduse bakutaddeko musaayi bakuzizisa omutwe kati byo tubiwolereze tutya batuvumya abasajja abo. Kale ssebo neyanziza ssebo. Ndakiikemu pastor. Ndakiikemu. Pastor. Yes ssebo genda maaso. Kucha ala fulani. Pastor tukoyo okuteesa ku mpuuga oyo.
ala ofulani fulani atukolera ebintu bibiri either atufunireyo mundu emu ng'erimu amasasi nga 6 empuuga amutukwase oba sikyo atuyambe ku mpuuga oyo tunoonyeyo akasente ize kasita akola omulimu ogwo nze omu kubajja okutandika okuyimirira ku nsonga eyo kuba tukoyo okuteesa ku mpuuga oyo atumenya naye kale sawa neyanziza nnyo amina sawa yes kale banaye tuteese ku nsonga ennene ez'eggwanga zaake mujja wano zaake mbeegayiridde tuleeta amagezi nga gaaki halo wanji wanji nyabo nange nyabo jibaliko sebo kale sebo gwe obadde oyogera oba wali wakuwadde tokifaako obulamu bulungi ate eddoboozi nsoose kuwulira lya mulala ate ngenza okuwulira genda maaso sebo kakati baganda bange abali mu kirasi mbalamusizza nnyo naffe tukulamusiza sebo bakulisayo bwenna ababadde buyigwe ababadde ekisoro aluta continue abasebo ne banyabo amina waliwo obuntu nga bubiri nze bwenjagala okwogerako wano akantu akasooka omuntu ng'oyagala okufuna izewe okuyingira mu nsi zino eziri developed America, Canada, Bungereza senga obeerawo ne supportive information tya omusajja ddala bakuzoganyeewamu kikwanguyira kaakati abantu bannanga abali e Uganda nandi baencouraginze mubeere nga kyuma kya Yesu mpuuga omuntu mukwata amataayi omunyole akitegeere kati obo bombye empapula zo ziba zikwanguyira abantu nga bamayika abantu nga ba Anita Mo ye omuntu asobola okufunyisa amangu izewe ey'okutuula ng'otuuseewo eyo ensonga emu. Ensonga ey'okubiri sirina nnyo ssente naye senga omuntu anzigirako okutukwanita amongi okw'omukono ogwa kkono ne muwa obukadde bwe Uganda 2 aba takikozeemu ssente n'okutukwa mpuuka obukadde 2 ate bwaleeta omuntu omulamba saagala kutta muntu bwe musaako okutu kisigala kimuluma ebbanga kyokutu kwange kwagendera mu bintu by'emmwanyi kwagenda mu bintu by'okuzanyira mu by'obufuzi okitegeera ekintu ekyo abantu munnange oyinza okubeera ng'oli awo ng'obukadde 2 osobola okwerira mu ddakiika emu kutulako okutukwa mpuuga okwa kkono. Lwaki okwa kkono? Kwe kwanguyira okukwata essimu okwa kkono ne bw'oleeta okwa ddyo kale kasito tuwa evidence nti okutuba akuggyeeko nze nga nkola ki nga nkola transfer ya bukadde 2 nga bujja ku ssimu yo. Ze ensonga ezange 2 mubeere bulungi abawuliriza n'abateesa webale nnyo Pasika kaisebo bannange amina kuume mukama halo halo wanji nyawo obulamu bulungi nyawo ogamba otya eyo nyawo nga tulina netiwaka ndi bulungi tompulira kwendiri genda maaso nze ntandikira kuba kwabo abantu nga mwemunenya babaka ba parliament especially Umaru Seka omulala Sadamani Makebe mwemwe mukulembera abantu sibaganje wano ba personalities bannaye okay nze njagala oli aveeyo especially okulumba omubaka Honorable Zaake okulumba Honorable Namboze ow'emukono okulumba Shami Malende abantu abayimiridde ababaka nga bayimiridde from day one nga bayimiridde seetaaga muntu abalumba lwaki mwagala okukuba ababaka president muleke yekka nga ayimiridde mulowooza emirimu yekka n'agisobola mulowooza president ababaka tebamuyambako nze njagala oli aveeyo anenye omubaka parliament nti Zaake ali mu kugamba agenda kutulwanya gw'olina abantu bo 10 balirwedde okugenda ku luguudo naye ng'olaba Zaake abantu ate abateeka mu bino bwe bakugamba gye abantu bo 10 bagende ku luguudo bayina bwe banaabakusaba nawe tobayina miniza okukunga abantu kuli kunze kuggwe n'oli n'omubaka parliament gw'ogugwo ogukoze
nawe ababo bakusabe basaba bazake nga nawe ababo bayina bali ready naye muri mukukola ababaka zake yagambye agatulwanirira yagambye mu mulwanirire naye agabalwanirira mimi zabanga ababaka tebanajja ku butagenda mu parliament acha agendayo era nga akugamba ajja kuteekawo embeera namwe mulabeeri waliwo kye bamutuusizzaako muteekawo embeera eno mu constituency gye muli naye mwe mutudde mukuba ababaka kakati waba agambye mbuno abamu kyabalumye nga agambye yayise toto wa road n'abantu bameera obusajja banaye tubeeremu tolina bantu bo kati ono omusajja yakuba zaake mwe mumwogerako ki tewali kye mumulesawo okuva byabeerawo tewali kye munenya zaake kati singa muliko oyo omusajja yakuba zaake poliisi mwetereze muve ku lwaka parliament soko gye abantu bo 10 ogambe bali lwede okugenda ku luguudo olyoka olubosaba abazaake nze ebyo mbivuddeko tikya ngeze ku kirala ngeze kweno situitala ati gye waleese nti Museveni okuwaayo obuyinza ate agamba tebamusiba njagala wabajja okuwaayo obuyinza tebamusiba alete Franka agenda Kibalama agenda Rita nabo Kenya naye wabamanyi nti tazze nabo n'abo bennyini simanyi abakatuliki abakulembera bonna abamanyi tebazze n'abo abaana tebatawaana kusongoza ndago zaabwe nga bazireeteri president tuli mufu abamu nga twafuna obuvune mu famire bane nga tetujja basonyiwa nga Museveni yeetaaga kusiba ku mmotoka ne muwoozi ne ssale abasigadde bonna abafamire beetaaga kugenda kalabba babasibe ku mmotoka bakulule district ku district poliisi temutuganda kubasonyiwa tulina obulumi baana bangi nga bawe omukazi bamuleka ali butongo omwana talabanga kutaata ongamba otya mbu tumusonyiwe woba omanyi omusaayi gw'abantu oyiye mungi naawe fubaleka bakuteeke kalabba ofa oveewo temutugamba byebyo byange tuki tweyanzeege kati okuva nolwero ngenda kuleetanga omulamwa ku programu wano to avoid the inconveniences around here muwulidde kuba wembireka nga biri open Hello. Ndi ku program njagala okwa. Oli ku program live mukama yebazibe nnyo nnyo. Amina pasa. Pasta the chamber dentesa. Mulundi gwange ogusoosa okuyitamu mukama yeebazibwe. Weebale kuyitamu. Kati nze njagala bannaye bannayuganda bayiga okwerwanako. Kandi kajjaga n'agamba nti agenda kusengula. Kendeezaako eddoboozi lya gundi gy'owulirirako likomawo. Oba oli mulawudi oba oli mukyalo. Kati genda maaso. Kandi wonna mulabye ng'asengula abantu be waffe Isingiro. Kati abantu ab'ekikumi lwaki oyitavaayo n'akatayindo emabega n'amukufa ku nsingo. Anti Buganda yalonda bubi yalonda ababaka ab'ekibogwe. Bannayuganda bannaye bayiga okwerwanako pasa. Abedi Bwanika yagambye mbwe kibonyabonya Buganda yalonda ababaka gundi ababaka ab'ekibogwe Isingiro eri mu Buganda nga babagoba ku ttaka. Nalabye kesimbe we kati nengamba omuntu singa avaayo eri n'akatayimbwa n'amukuba ku nsingo. Bannaye bannayuganda tuyiga okwerwana kuza tolaba pasito omuntu yanninnya bulinnya kigere ne tukwatagana amataayi naye omuntu bajja batya ne bakusengula n'okaaba Museveni tuyambe bannaye bayiga okwerwanako. Gushembadde nteesa ekyo pasita nga bannayuganda tuyiga okwerwanako. Tweyanziza nnyo mukwano. Kale. Hello, Pastor. Hello, Nyabo. Kama waffe yeebazibwe nnyo. Kama yeebazibwe nnyo. Pastor, asooka okulisaayo pulezidenti waffe mu lutabaalo gy'abadde. Amiina. Akulikulu ddala n'abantu bonna baabadde nabo. Kama yeebali batambuza bulungi n'okubazza obulungi. N'ekirala Pastor, olaba byonna ebigenze mu maaso ekisolo. Byonna nze siri surprise. No. Bonna nabadde mbisuubira. N'ekirala Pastor osobola okukkiriza abaswaze jjajjawo wa NRM bwe batyo eyatambudde nyumba ku nyumba anoonya kalulu biveeyo nti ate mumuwangudde awo wakiri pampa ajambala ku mutwe naye nga abantu b'ekisolo bali mu mbeera mbi bambi Pastor okubanga omwana w'okulwala n'omutwala mu ddwaliro bakuggyako ndagamuntu bagitwalira ddala kubanga omwana we alwadde kati nze Pastor we neebuuliza mmwe abakyaginiikiriza ebinnyo ne muleka abaana bammwe ne babagema mulowooza bagema ki abaana bammwe nga Museveni talina na busobozi bugaba amadagala mu malwaliro katendaga muntu bwe bagitwala na gundi n'enziramu ate n'endwaza omulala olwo bazijanjaba batya ndowooza ebeerayo bw'ogendayo obakebera wali ndowooza nga weeri Pastor kye kiri ekisolo si kusaaga
nalabyeko ne polling stations ezimu bakyusa simbo ne baddira ambulera ne bagitwaka kuwa NRM basi ne bagiteeka kuwa Nuupu kakati ng'ate abantu bamanyi nti naatiikinga ambulera bo lwaze nga batiikinga eri kati bwe batuuse okubala ne bagamba akalulu baakawadde muntu byebyo ebyo byabadde ekisolo tetugenda kukyewuunya naye nkyagamba mmwe abazadde abatalumirirwa baana bammwe nga mulinga abataazaala abakkiriza abaana bammwe ne babagema nga temubabuulidde abasiru mubuulire abaana bammwe okuva ewaka nti bwe bajja kusomera nga bazze kugema tokkiriza bwe baba tebakugemye ne bagamba nti kale bwe tuba tetugemye kwate n'empeka ogimire mugambe naye tokkiriza abaana tubagula obwongo bwe tuba twagusa obwongo n'abaana tubagula obwongo pasi tobadde okimanyi nti ebiseera bino bwe twali tumanyinga abategeera ate bwe batategeererako ddala be basiwu abasembayo ababuyabuya pasita kansembyayo kino mu bwetwaze obungi mu kwetonda okungi nina omwana gwembadde njagala ennyo bagwenjagala ennyo omwana wange Zaake bambi nkusaba watuleetera baagala emmanga mu biseera ebyo twali tulina ebbugumu nga twagala kujjuza bifo tetwamanya background y'abaagala emmanga naye ono leero gw'otembeeta taata tumumanyi tumutegedde statement zazzavaamu tuziwulira tuzimanyi naye mbadde nkusaba linnyamu mu kyawakati tusooke weetegereza omuntu oyo otuleetera omuntu omulungi n'ekirala obadde n'abaana abakubeereddewo okuva mu ntandikwa va ku baana abazze oluvannyuma abaagala ebifo nga ne ku posi ye tekubeerangako wadde free Kibalama tekubeerangako wadde free Damulira so please tusaba busabi tambula n'abatambudde naawe si lwa bulungi bwe si lwa magezi ge twagala mutima neyanze ebipasito kale nnyo mwatandise kubira wano campaign fe tugamba tetugenda mu kalulu mwe mukuba campaign z'aba candidates wano bannaye nja kujjako omuntu ng'ayogera ate tanyiiga tugamba kutema mpenda kujjako Museveni leero muli mu kusabira abantu bululu sebo mwe mwayingidde 2026 Abanya-Uganda kendeezaako bambi nzijjeko genda maaso mukama yebazibe nnyo nze pasita mbadde njagala kubuuza nti waliwo bannaffe abagamba nti nno simanyi leero 2026 simanyi tujja kulonda ababaka abali mu revolution nga si ba politician kati nze njagala babuuza nti batuleetedde akumaka n'abakebera kubanga ne betwateekayo bwe bato bwe bagendayo bwe bagenda kulwanira simanyi mu parliament babeeko nekye bakola naye abantu beesibye ku kyokugamba mbuno leero tubajjayo simanyi tuleetayo bapya simanyi abanaatulwanirira simanyi abanakola bye twagala tewali kigenda kukyuka nga twesize ebyo ebiwulenge bye tuteeseteese okukola nga Museveni atubyeko akalulu kubanga buli munnayuganda yenna akimanyi nti newe tunagenda mu kalulu era Museveni ajja kabba kati ebyo bye bateeseteese okukola nga 2026 balonze lwaki tetubikola kati kubanga already yatubadde akalulu ka 2021 twagala omukola 2026 tubimukole kati tubikole kati oba twakkiriza nti no yakatwala tukaveeko baveere batugamba nti abannange kali tukaveeko tugende mukalala tutandike mission 2026 kali tetukabala tukaveeko naye tulina ebintu byaffe byeyabba naye bawooza simanyi tuteekeyo abapya simanyi abanatulwanirira simanyi bano tubajjeyo tujja kusayininga nabo nti bwe banatuyiwa tujja bakola ki era bano bye batukoze nabali bye bagenda otukola nze mbadde nteesa buli omu yenna agamba simanyi tugende mu kalulu buli omu akimanyi nti Museveni ajja tubba tutandikire ku ekyo kye tulowooza nti tujja kukola nga zo tubba tukikole kati oleda atubyako ekisolo yatubba akanakwedde bannange Kayunga yalonda nakwedde naye abantu beesibye ku kalulu
Museveni yabba akalulu kannakwedde n'okwewana ne yeewana mbu ne bwe tuzina essaawa 24 ye yasalawo tajja katuwa nakano tukagenzemu olwedde obitubuulira na byonna bye bakola naka 26 olwedde mutubuulira gwe ne tikyalumbuye byonna bye bakola oba lwayamba ate nga tukimanyidde ddala nti tekijja tuyamba tweyanziza nnyabo webalire ddala n'ekirala mbadde nteesa oba pulezidenti tumuwambe buwambi bw'anagenda mu kibuga abo abantu bonna abamugoberera ffe tuteese ne driver maka amuyiseewo obuyisa ng'amuyingiza state house ate kati obyogedde bonna abamugoberera tubatwalire ddala tugambe wano temuvaawo ne RO ayingirewo kuba alabana tweyanziza nnyabo ebyo bye tuba tuteesaako tuteese kuwe forward si kudda mu biti wamma ebyakalulu tumuwambe ffe tumutwale gye kyateekeddwa okubeera kubanga ekimusobozesa okubeerayo twakikola ffe tumutwale tumukulembere abo abantu bonna laba abantu ababadde jjo mu tuwa yajjo abo tebakola titukolera ng'obatute process by process tosobola bayingiza ntebe tweyanziza nnyabo lalesewo omwana aleesewo forward tuwambe president ye nga yawamba mwesigwa naffe tumuwambe hello nga bujeri we bali kuweereza kale nnyabo naawe kale sebo nze njagala kwogerako ku kalulu ka Kasoloti naye mbadde nga nyigira nnyo by election ak'ekisolo kisolo eno gye wabadde akalulu kattana jjukidde Kasoloti ndowooza waliwo by election ezize zibaawo nga zinyiiza nnyo natuuka ekiseera ne ŋŋamba naye pulezidenti amenyekanga kino ly'obululu ne bakuba kampeyini kuba buli by election ezibaawo nga zitunyiiza waliwo akalulu ke nasinga onnyigira kali ndowooza ka omoreeyo oba akafiiramu banakabaga ku accident so kalimu ne badenisiti banusifa akalulu ako kanyiiza naye natunuulidde akalulu k'ekisolo nasese busesi kasita natunudde ku bupapula bwe bataddeko abalina okulondebwa kanyumidde nnyo nasese busesi kubanga baddidde ng'ewabadde ng'owa NRM nga bateekawo gundi ya NUP ne kuwa NUP ne bateekawo baasi kati gwakyakuba akalulu oba akalowoolezo kagendamu 2026 kino kibeera kikuleka gwe nojja ng'onoda kumbe ambulera eriko wa NRM natunuulidde obupapula bw'abasajja n'enseka ne ŋŋamba kati ndowooza kyekino pulezidenti kyabadde ng'akola ekituufu nali nyiga mu kusooka dde nga sinategeera kikirimu lwaki pulezidenti akuba kampeyini kati ndowooza nakitegedde kuba kuba kulabisa abasajja bano kati aludde akuba kampeyini of course nga ziraga bulazi nti abantu be bakubira kampeyini zokka zikulaga nti omuntu aba yawanga kalulu okitegeera naye ne batuuka mu bakajolonga kati kano ke katulaze obulungi ki pulezidenti kyabadde ng'akola akalulu ne bakavuluga ng'ensi eraba nja kwogerako ne ku kintu ekirala ekyababaka ba paliamenti ababaka baffe aba paliamenti bagezezaako kati kyonna ekisoboka wadde nga tetubadde na hoopu yonna mu paliamenti nti wayinza okubaawo ekikyuma bagezezaako kyebasobola naye tusaba bakkirize bagaane nti badde ku ground bakole mobilization naddala kati nga mu kaseera kano nga pulezidenti alina country tour baali badde bamweyungako nnyo okukola ekisoboka kyonna n'okukola mobilizations ku ground mu constituency zaabwe kubanga kati kyetusinga okwetaaga bannayuganda okuzuukuka okusituka tununule eggwanga kubanga option yokka gye tusigaza bino ebyakalulu tusiwansaano ku mazzi era nze siri omu ku abo abatembeeya akalulu ka 2026 Okay. Tukole mobilization kubanga ne president gyatambula kitulaga bulazi nti abantu buli omu waategedde nti okukola twetaaga enkyukakyuka. Ekintu ekyokusatu ngenda kwogerako ku baganda baffe abakuba ababaka ba paalamenti
ababaka ba parliament tuganyi bazze bakola ensobi era nga tubakuba naye waliwo wetusussa akajanja omubaka honorable Zaake ayinza okuba ayina bye yayogedde oba oliawo ebitanyumidde abamu oba okitegeera naye kano si ke kaseera akatuufu ak'okukuba honorable Zaake honorable Zaake ayina ebisago byafunye ku lwa maama Uganda nga naffe abamu tetunaba kubifunako honorable Zaake tanaba kuvaayo kugamba nti lidde mu struggle kwe oba vodde president waliwo ebintu bye tugwanidde okwogerako nga bwe tuba tukuba abantu tubakube nga tulina ensonga esinga gye tuyimirirako naye tulina komulodi munnaffe Kiseka Umar oyo sijja mulumamu wadde omugweka asussa w'ayina okukola wadde agenda n'alowooza nti byayogera byebyo ebituufu byagwanidde okwogera olumu asukka w'ayina okukoma agenda n'asussa okulumba abantu mu kibiina kyaffe emabegako eyo yali ayagala nnyo okulumba honorable Waiswa Mufumbira twamala mulinnyamu naye yali atandise okulinnyamu honorable Waiswa ng'amulingizaamu buli omu azanye paati ye tusigale buli omu waali abo abasajja balina paati gye bazanya ffe gye tutasobola tulina paati gye tuzanya bo gye batasobola buli omu asigale waali tutunulire nnyo omuntu avuddeyo n'akuba ekibiina oba n'alya mu pulezidenti waffe olukwe dani okutunulira abantu abakyali ku mulamu ogw'enkyukakyuka ffenna tuli bantu paasita osobola okuba njogera n'oseerera mu lulimi nsobola okuba nga njogera n'enseerera mu lulimi tetuli bakatonda ffenna tusobya mu mbeera ez'enjawulo naye sirabawo obudde buno kikubya honorable Zaake sikiraba bwe wabaawo ensonga nga yeetaaga okwogerako mugyogereko mu buntu mumulage nti honorable kati nga bwali oyo bwa sekendi ng'ono omukyala simanyi ye pulosi biki oyo simanyi nabbosa mukyogereko naye nga temumukuba kuba musobola okukanya naye platform zaffe azijjako naddala eza TikTok twogera n'abantu abo ba honorable Mugwanda baba ku TikTok honorable Zaake abaayo ne twogera nabo mwogere nabo ku nsonga eyo mugambe naye omuntu ono okitegeera kuba eriyo bye twetaaga okuba nga twogerako ne tukanya bukanya nabyo so si kukuba muntu si buli wamu nti tugenda kuba nga tukuba bukubi buli kitulinaanye tetugenda kumalako waliwo ensonga ze twetaaga oyimirirako tukube kati lwaki okukuba honorable Zaake tetusimba essira kwole yamuggonda ebikonde lwaki tetusimba essira ku Anita Amongi agolonze parliament Museveni n'akabinja kanyomalira amaanyi ku Zaake tweyanziza nnyo olunaku oluddako ngenda kuleeta wano omulamwa kati ngenda kuba nga ngayidinga program sigenda kuddamu gireka ngeri open kubanga mujja kuleeta wano entalo muwulidde tugende mu maaso naye nga mwe bali kuteesa tussaamu ekitiibwa ebiteeso byammwe byonna muwulidde kuba buli omu agenda okwogera ekintu ng'alina ekimuluma halo osibye otya pasita endi nnyabo webale kuweereza ggwanga lyo naawe okubeerako bulijjo kakati nze ngenda tutwala omukisa guno okusiima naddala wewatugamba ku bintu bya security abantu beekasaamu Kamunye Taba tubadde n'okwemulugunya ku satellite eri enamasera oba olusozi oluwulirako oba olinayo oba LO ali eyo olusozi olwo baadde bakuba abaana b'abantu embooko saa 12 Kamunye kino nitotambula nga babakuba embooko naye abantu bwe twatandise osanga abasirikale ntubugamba muli baakabano mutuviire mu nsi yaffe batadde ebigere byabwe emabega era kuyitako n'agamba baali oli otya nnyabo naye luli nga wakusanga nga kuwewenyula embooko toseka pasita kankubuulira olusozi olwo luli olubeerako oba olengera airport oba olengera Ntebe ng'ali wansi Museveni baluwamba ku musajja bali bamuyita Semwa nga yeddira Nsenene era walingayo n'ebyobuwanga byabwe olusozi olwo waggulu waliyo eriiso oba lye bayita eriiso ly'ennyanja waliyo eriiso ly'ennyanja omwezi gw'11 kati nga guno gwe tulimu wagwayo enseenene abantu ne bagenda ne bakwata enseenene zibeereyo nyingi era oyo omusajja Serwanga yalina muganda we naye nga muganda we mbu bamuyita Omulongo Magobe nga yeewalula kati nga mugenda ne mukwata enseenene naye nga tabeeraga kati sebo abo abantu ne bakwata oyo omwana w'Omulongo Magobe ne bamubabula ne bamulya ekyalo ne kifuuka ekyalo kati abantu be batandika okwemulugunya abasirikale nga bakusanga bakukuba mbooko era guno omwaka tugenda
todyako ku nsenene lwakuba ggwe twayogera akabano bana akabano mututta mutumalawo kati mutukuba mutemeseza n'okulya ku nsenene kati bakkakkanye njagadde okukusiima weebale nnyo weebalire ddala mukama akuwa obulamu n'embeeme yagikusa okumanya n'okutegeera kati ekirala nga tuzze ku bano abamemba ba palamenti bannange teri agenda kulwanirira munnayuganda asobodde okwogera sanga omunyarwanda mu saaluuni womusanga mugambe tonsalako nviiri ojja kumpa obutwa spirit alimu obutwa ategeere nti twabategedde newe tunaddawo ne tusirika mbw ate bannaffe mbutukutte ensonyi teri agenda kulwanirira buli omu gwe olina okwerwanirira kubanga ensi yaffe abantu bano batandise okugonda luli babadde babulabe nnyo ngule pasiteri namasera babadde nkugambye ettawuni y'e Kasaamu nga ssaawa 12 Kamunye Kinoni Sokolo nga bakuba abaana embooko omusajja nga kuba embooko noweewalula era ng'obudde bukuzibako akiri mu kabaala otuula bano abatunda ababaala bajajja nakati ssaawa 12 nga bagadde obeeredde ne bonna nga bagadde naye bonna bagamba omuvubuka ono nno yatuyamba omunyarwanda atugyeko abanyarwanda be era babeera okusene ne bagamba tuwuliriza omunyarwanda asiimwe pasita weebale nnyo nze njagadde kusiima mukama akuwa obulamu obulungi gwe ne Teacher Lumbuya I salute you guys mwebale kubeerako nammwe amabawo omukisa kasita ntegedde ekitundu mujja kumbuulira oba ndi munyarwanda kansirike wangi yeebale pasita kaali nyawo sebo nyawo nawe gye baliko nyawo kale bwotandika okuntasema kaakati pasita ensonga eyaako kudampuliriza abakyala abatesi ensonga yange ya kalulu abantu balekerawo okuyimba ekigambo kalulu akalulu tekalina makulu saawa eno tunoonye bunoonya ngeri we forward kubanga akalulu okuva obululu bwokka by elections twasembayo ezaluli ezaleeta ono omusajja waggulu amale battere gundi wa north kati n'obululu wonna obuzizeeko buzze bubbibwa misana nga ensi yonna eraba enyabo kati tetukyalina apart from okuba nti tulina kulaba way forward tugenda kulwanagana tutya naye tetulina nsonga etutwala mu kalulu tetwagala nakanyumyako because abagenda kabba batolamu butozi nga bakwata mu luwombo lw'enswa ne batwala ne balya so akalulu kano tekakyalina makulu kuffe tekagenda tuyamba then mbadde njala ku kyamasomero mbadde njagala Nabbanja tuddeyo Kakumiro gye yasomera atulage essomero lye bye yasomeramu kubanga ffenna ab'emyaka egiri mu Bannabbanja okudda waggulu twasomera mu state schools ezaalimu buli kimu nga tetutuula wansi nga tulina desk kutuwandiikira nga tusangayo ekkalaamu ne labba buli kimu kati Nabbanja okujja atugambye nti abasomesa tubasasula bulungi masomero kigayogerako Nabbanja atuze mu ssomero lye obadde okyali ku Nabbanja Bebekulu yagambye abantu amasomero ga Museveni gayambye abantu gasomesezza abaana ne bayiga okunaaba engalo kale n'owulira oyo bukyanga abeera utakimanyi nti omuntu anaaba mu ngalo bulijjo bwe kiva emanju kyo kitula butuuze ne kiri emmere Bebekulu yayogedde Nabbanja ffenna twogera amasomero mwe twasomera ffenna abadde mu myaka 5 okudda waggulu twali mu state schools nga zonna zirina amakulu amasomero gonna galina amakulu ffenna twasoma nga tulina abasomesa abatendeke obulungi buli kimu ne tutambulira ku musingi omulungi naye kati Nabbanja okuvaayo n'agamba manyika sikyasaba ndagira bulagizi omukulu yamba Nabbanja twagala tuddeyo Kakumiro atulage ku masomero ge Kakumiro gafaanana bwe yasomera tuddeyo atulage St Edward Bukuumi lyaliyo lifaanana litya amasomero gonna emyaka gyonna okuva gavumenti yagajja ne ku makereziya ne bagatwala gonna gafaafaagana bufaafaaganye temukyali ssomero naye nga abakyala aboogedde ku byokalulu bambi boogere mpozi n'ekisembayo pasita ekyazaake abantu babe n'omutima basonyiwe zaake ne bwobeera nga gwotudde wali omusajja najja nadda ku muzindalo gwa zaake n'aguggyako ng'akigenderedde lwaki zaake tanyiiga enya bugenda maaso zaake bamusoomooza bakigenderedde kubanga bakimanyi ye gwe bajja okukwatako atandike era bamukole bagenda omukola abala bonna nga tebabagira ku mizindalo gyabwe era batandika ku zaake oli bwali nga yali wa opposition ojja otya n'otula mu ntebe ya munno balinga abaana bato nti byakwesooka amulabye munne asituseewo ate yazze yeetaddewo nga byonna bigenderedde bannange abantu bave ku zaake abantu bave ku zaake in fact nayogera nembagamba nti olutalo bali bagala kulutwala mu mawanga wawulidde bwe yagambye embunno zaake mbuhonalebo zaake yamugamba mbu you stupid yakyoli sabagamba nti yabimugambirawa mbwawo bwe yakuta mu mugamba mbu yamugamba you stupid yakyoli va mu kifo kyange nabagamba baali baagala bakitandikiraawo bagambe nti NUP tegeeza Kyagulanyi tegeeza n'asomoka n'abuuka kaluma okudda eri kye baali baagala
Era oyo omusajja yakyogedde oyo simanya ati kusimanyani yagambye mbuzake yamugamba mbu stupid akyoli kati abanoonya bamuyungako ebintu era bwensi ekyaweza bave ku zaake bamusomoza bakimanyi ne bwe yandibadde ani gwe omuntu omukulu ova otya ono wasituse nojja n'otuulawo ate nojjako n'omuzindaalo gwe omuzindaalo bagugyeko bamulemesezza okubaako kyateesa bamutulidde mu kifo kikwega byonna nga bakyokoza mu kyokoze bannange buli muntu ategeere ensonga ya zaake nti zaake musajja ayimiriddewo bw'ati bamusomooza ate bonna babajja bamwetegekedde okuva ku mukulu yennyini wa paalamenti okutuuka ku muntu asembayo bonna amaaso gabeera ku zaake ye gwe bajjako ekifo kye buli lwe bamuwa gugundi obuvunaanyizibwa nga bamujja ku ofiisi ye nga bagiggala ofiisi ya zaake oli agiremeddemu ne paalamenti ne sipiika yennyini kaseera abeera amwadressinga nga kamishona mpuuga kati zaake bamwagala kukola ki bave ku zaake omuntu yenna atwagala banaera tuliyombe naye buli muntu yeesonyiwe zaake yeetaaga sapooti yaffe kyekyokka toyanziza nnyo nyawo omakali fast onalebozaako kuba essimu otunnyonnyole byali bitya onalebozaako kuba essimu otunnyonnyole yesu kristo yeebazibwe nnyo mami mbalamusizaako bonna abawuliriza ba ASPC Mawire Bible and Politics naffe twese nnyawo mpulidde ng'oga nti oyagala otusiimira ssebo ku bye tugenda okuteesaako naye abantu babadde bibaluma ku mutima mugenda kuleetawo entalo nze kati ensonyiwa mpiseewo ebyange bye njagala okuyisaawo kuba ngenda kwogera nga fuulufiga era ngenda kozesa ku bigambo bya fuulufiga kambyeyazikeko ebimu ngenda kugamba abantu bonna abalime onalipozaako empindi ku mabega nti koma nnyoko kuba nze siri kiiso kya mbuzi nze ndaba ekituufu omwana ne bw'aba wange ng'ayonoonye manya nti yayonoonye era n'asobya kuba abaganda tuyina olugero olugamba nti omwana obwo bw'ayonoona gumusalire gumusinga omuliyirireko onalebozaake yasituka okwogera bwe yasituka okwogera baali bamweteekeddeteekedde dda omusajja yalina masiki yayimirira mu maaso okutaayiza ekisajja kiri kijje kituule mu kifo kya onalebozaake bwe kyatuulawo ne kijjako omuzindaalo onalebozaake avaayo abagamba nti mujje bambagamba nti munnaye nviira ntuule anitambo ng'akanya nnyo okulaga abantu nti onalebozaake atandise olutalo akozesa ebigambo bino onalebo sit down onalebozaake sit down you see naye nze neewuunya abantu abafu abeeyita abasitulago ate okutandikirako onalebozaako okuvuma ne baleka omusajja eyamutaatiseeko entalo okitegeera kitegeeza nti bo bennyini abamulika abamulima empindi ku mabega basasule okuvunza erinnya lya onalebozaake waliwo n'omukyala eyagambye nze ka onalebozaake nkasobolera ddala nkayinako ennugu bw'oba okasobola se bugenda osimbunya bugenda ozimbewo emitiyana omwesimbeko mu kifo ky'otwasamira temuddamu tusirwalirako temuddamu twasamira bonna abogerako onalebozaake ku mannyoko wangi Halo sebo. Ndi live. Yes sebo ndi live ense kuwulira bwe biba byamango ngamba nga nzijako. Si byama. Ojja kuyogera wano ebyama by'abandi gera maaso. Si byama. Kakati pastor. Yes sebo. Njagala ompulirize bulungi. Kuwuliriza sebo. Fenna twagala enkyukakyuka. Naye tulina okutandika kino kyekiseera okutandika okubuuza abakulembeze baffe ebibuuzo ebikakali tuleme kuddaawo kuwaanawaana bwanywanyi omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tumwagala nnyo era kimanyi zino live aziwulira kyetumusaba kikino nti bw'aba afunye chansi n'afuna crowd eyo nga gye yafunye buyikwe aleme kutandika kutubuulira nsobi za Museveni zazaakola tumusaba atubulire ekyo ekyokukola what is the way forward tukoze tutya okwenunula that's it kyetwagala okuwulira enso bitu zimanyi taprovidinze gundi okakasa nsobodde muwulira namuwuliddeyo najja zatambula nga weza kimu tujja kuwangula tatubulira hawo tugenda kuwangula tuwangula tutya okitegeera ayina otubulira way forward anatubulira nesi okutugamba tujja kuwangula batugamba obugambi tujja kuwangula ate abatuteekamu essuubi mubannabyabufuzi okitegeera kati alina ogamba nti bannabyabufuzi omugoberedde ebbanga kyoba wakawulira speech z'emmeka badde muwulira ebbanga okuva 2021 era namusupportinga nnyo
kati fecha nyo fenna 2020 twamutu supporting nnyo 2021 fenna twali kitole Uganda yonna ne Uganda fenna nenga kyetwagala okuwulira tumuggyeko tutya abantu babuulire naye kagambye tujja kuwangula okomaawo okitegeera atubuulire mu kamwa omanyi singa statement gyakoze buyigwe n'agamba nti bannayuganda twali agenda banunula mumina okusituka omanyi obuzito bwa statement eyo omanyi message gyabeera aleseeyo naye talina kyayogera awoza buzi agamba tujja kuwangula hawo tutya ddayo owulirize video bambi ddayo owulirize kirabika obadde kale sebo kati gwe mukadde wange omanyi kinzibuwalira sisobola kujjako omuntu ng'ayogera kisobola okunzibuwalira mba njagala n'oyogera n'okimalayo naye bwe wabaawo omuntu yali aprovidinze solution yatuuka n'okusituka najja abantu ne batajja bwe wabaawo omusomesa nze nali nsomesezzaako bw'oba ng'ogenze mu ssomero osooka n'owa abaana test bw'oba ozze ng'oli musomesa ku ssomo lyo mu subject gy'ogenda okusomesa owa abaana test nga wakatuuka n'omanya wa w'obatandikira gumu ebiri nga his excellence atuyita n'okujja najja wajja omanye emirundi gye yakayingira ekibuga ku this taxi must go gundi baaliyo bameka lwe yayingira ekibuga ng'akalulu kawedde mwajja oyagala akole ki kati bwe yamanya levo y'abantu baalina kwe kumanya wa w'abatandikira kubanga tosobola kuva eri n'osomesa abaana obawa test n'omanya eyasinze mu test eno abazzeeko n'abaasembye kati n'oyingira mu birowoozo by'abaana bano n'otandika okumanya wa w'ogenda obatandikira nti kati kambatandikire ku alijebula kati n'ogenda ku alijebula n'obatandikira awo n'obatwala mu mathematics kubanga ojja batwala eri mu logarithm nga tebalinategeera bino bigundi wansi bigundi biseeti kale nsigaze eddakiika zammwe mmeka emu bbiri kati akuba gwotusabira gwoggalawo kubanga ojja kuba oweseza eddakiika 23 n'essatu zennakoze eki kati ndi mukusasula eddakiika 3 zennayingiddemu gwe wenna akuba kubanga okimanyi ogenda tusabira tugende mu kigambo kya Katonda His Excellency ku kya solution providing the solution yakugamba wooli wonna beera Kyagulanyi yagamba wooli wonna osobola kati bannange wangi mukama yebaziwe nyo kikulu kyebonere nakabikula kati naye nene nfuna mukisa nsanyuse nnyo nsanze mazima oyagwekereza ayagala ate okutufumita emitima okutuza emabega kubanga kino kyetuliko kakati gyesi ayagala abagamba ati wano we baabayita mukiike emmotoka bulijjo obyogera waliwo yakiika nempulira nga nina n'omuntu gwe njagala okubira mu gavumenti genda okikiikayo naye nga mubuuza nti oli eri abalala nti nedda kati yakiikayo kimu bakikwata era bakikasula eri abantu basituka omulundi gumu oyo ndooza takiwulira nina akantu kendabyo oba naye wakalabye nze banaye mu nsonyi wesiramusizza bantu kubanga saagala dakiika zino kugenda naye bonna abawuliriza mukama abawa omukisa ate n'abataddeyo nnyo omwoyo ku mulamwa mukama abongere abateesa ne mutuze emabega ne mutulumya emitima ate nakyo kibi kati omusajja ayogera n'agamba abantu musituke tujjeko nakyemalira talina lunaku lwe yagamba nti ngenda kuba mugirako agamba nti tube kimusi tube wamu tujjeko omusajja okiwulira naye abamu basulayo gwanagamba kati baagala akwate ennyondo ti kati ngenze kumenya state house bwe yagenda entebe omubuuziza ebibuuzo wana entebe nga 5 zaali 5 oba 8 omusajja bamuwalabanya yekka abantu teri baagenda ebibuuzo ebyo binyiisa nze okuteesa leero nsanze n'obudde bugenze nzirayo ku musajja ow'ebyenda bye baalinyidde mu kkubo ng'eddwaliro teririna gundi mbu bakebera gundi abakebera kansa wawulidde ne dokita ye wamuwulidde erinnya dokita yabadde kayibanda wawulidde nga basoma Kayibanda yabadde Kayibanda Dr. Kayibanda n'agamba nti tulina wano ebikebera kansa tetubirina n'olwekyo yabadde bitwalibwa baba bikebere kansa kakati abantu abalinda ebyenda byabwe emitima bali kuki ebyatwalibwa okukebera kansa kyokka bannange abantu baleme kutusirwaza ate fenna abali ku mugunda nsaliddwa nnyo okutuuka leeti kubanga sinana bye neeyongeddeko
mpulira nga ndi bubi naye nja kwogerako ebyo kale ebinkwatako twebaza nnyo abantu naye nze kyensinzirako ekintu kimu era kyenjagala okwogerako kuba bulijjo era kinnuma tetukwatagana kakati tuleke ekintu kimu tugobe bani Museveni tuve ku bino kabaka ali luddawa tuve ku kino kabaka bamututtewa tuve ku kintu kimu kubanga Museveni bw'anaaba waali kabaka bajja kumuzunguzanga bwe baagala tusimba omulamwa ku kintu eki omusajja agende omusajja oyo kyekizibu kyensi byonna bye twogera bino byonna ye kasita omusajja asimbula ekigere baggwa kabaka ajja kutereera naye we tunadda ne tukwatagana eri tewali kye tujja kukola neyanza nnyo naye bannange neyanza nnyo abateesa kubanga nze sirina na byenteeseza naye abateesa abamalamu amaanyi omukyala yateesa ku zaake naga nti zaake bw'atyo wayogera yererejja yanyiiza naye temumalamu bantu baffe maanyi zaake nakati mwalabye kye baamukoze ebintu bye baamukoze mwena mwabirabye ye taliuma mu kigambo ki kigambo kya zaake kiba kituufu temumalamu balwanyi baffe maanyi kale ekyo wadde nga bagamba kale nti bave mu paalamenti ekyo sirina kyenkyogerako nnyo kubanga era ono kyayagala kyekiikyo ne we banaavaayo tusunvubire tusinziire omusajja tumusimbule njagala okwogerako akantu katono nnyo mukulu asimwe waliwo omwami eyayogeranga oyo gwe bayita nakibinge mulwanya muli kimbugwe omulangira oyo yabayitanga ekintu kyekimu nabagamba mujje tusinziire tugoba omusajja abantu nga basirise nze kyemaze okulaba ku mikutu kuno okwogera nga kakati nze wenjogera tunyumirwa nnyo okuba essimu ne tuyitamu buli omu naawe ekirowoozo kye naye we bituuka mu bikolwa abantu nga bonna bekomoma wano wewalinga ogamba gwe kennyini nti abantu musitukiremu mukole kagwanga mujje muleete ssente tukole kino na kino ne kino amaloboozi mangi agabeera kuno naye simanyi oba n'ensawo bwe zijjula kubanga senga n'ensawo zijjula singa osanga weewaawo waliwo ekintu naye abantu kukuba amasimu abakyala bangi nnyo abakuba amasimu ng'ate banafuya abantu abali e Uganda kino na kino nakiri omuteesa oyo yanteeseza bulungi eyabuuza Katikkiro byakola ki nti bukyanga asolooza ssente ez'emipiira ezaki kiki kyatukoleddewo n'olwekyo nno nze kyenva ŋŋamba nti kabaka aveemu ku luno twamulabye Namboole nga n'ebyambalo bya kabaka si byalimu tuyinza okubeera awo nga tulemye okusindikiriza nga tuli kuki nga makwekansaamu abantu bamulabye bayingidde nnyo era baasanyuse nnyo kati ki sijja kugenda kubanga bwe ntandika okutabula ennyo nnyinza okutabulira ddala ate gamba ne biba bingi naye olwaleero olw'okuyitamu ku Mukama olw'okuyitamu kwange nebaza Katonda maama Ebeni omundabire ne Shalom nti mbagala nnyo ne bannayuganda bonna abasaayo omwoyo newankubadde nga boogera ekigambo oluusi ne kirumya emmeme naye bambi bafaayo olwa Uganda naye tukwatire wamu tulabe nga tusomoka neyanziza nnyo neyanziza nnyo simanyi era nze nsaba saba kuba ombale nga waliyo omulala akuba saba kale kansabe neyanziza nnyo okumpa omukisa ogwo kumpi kyenkana kusabira nsi yonna kubanga abakuliriza tebatudde mu Uganda bonna wabula bali buli wantu buli mu nsi yonna okutwalira wamu nebaza Katonda olw'ekyo okubanga nze nfulumiza eddoboozi lyange mu kusabira eggwanga oba n'okusaba taata omulungi Yehova ow'ekisa gwe taata nannyini ggulu eyatonda eggulu n'ensi tukwebaza bwebaza olw'okubanga watutonda era n'ogituwa okugirya naye Mukama twewaayo mu mikono gyo tuli banyiikaavu olw'embeera eri mu nsi gye watuwa okulya ffe ddala nga bannayuganda newankubadde nga n'ensi endala nazo ziri bwe zityo naye ffe ate sijja kubanga omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya Mukama taata nannyini ggulu ku lwa Uganda twewaddeyo tukukoowoola kubanga gw'osobola ffe tetusobola kabaka Asaliya bwe yayimirira ng'alumbiddwa abaana ba Isirayiri n'akukoowoola n'agamba nti ffe abanafu otuyambe kubanga gwe w'amaanyi era gw'oyamba abanafu nange bwentyo taata bwe nkukoowoola ng'era ekyawandiikibwa bwe kigamba nti owonye omwavu n'omunafu eri oyo amunyaga era owonye omwavu n'omunafu eri oyo amusinga amaanyi taata omusajja alina emmundu mubbi w'amaanyi akuba kale yandibadde munafu mu bikonde Mukama naye olw'emmundu kubanga ffe tetugirina naye nkoowoola ekisa kyo n'amaanyi go ebyo bye wateeka ku bajjajjaffe nga bali mu Isirayiri ne basomoka okuvaayo
muteekeko amaanyi ago ge wateeka ku falaawo taata n'omukasuka mu nnyanja ng'ejjinja ezzito taata nakati okyaliwo gwaliwo kankana olwaleero gwe gwenjogera naawe tukwatire ku musajja oyo mukama omutuggirewo taata kubanga n'ekiseera kyekiikyo taata olwaleero ekimala mukama tukukowodde taata otusaasire otuyambe otununule nga bwe wanunula bajjajjaffe taata abantu baffe bonna bali mu Uganda mukama bakuume ayi kabaka w'abakabaka ng'emunye y'eriiso lyo taata tukuyaayaanidde tukyuse tuze gy'oli kubanga wagamba ndiwe tunakyukanga ne tudda gy'oli naawe onoddanga gye tuli mukama tukomyewo tusaasire wonna ne we twakusobya wonna kubanga manyi tuli babi tusobya naye tusaasire taata otukutuleka ekikoligo ekituli mu nsingo zaffe ye Museveni ne bujinga eyeekaabya obusigo obw'ekirogo mukama mugolokokereko ddala mukama gwalaba ku ntandikwa n'olaba ne ku nkomerero aziyizza oyo kanisa ye gy'ayogerako n'asaba ebyo ebikolimo nga akolima emirambo mbu tegiva mu nnyumba ye taata kyawandiikibwa nti asima obunya alibugwayo mu ye kennyini n'oyo awagula olukomera omusota guli muluma buli kigambo kyonna kyasaba taata gw'oli katonda akola ebikulu n'ebyamaanyi taata tukwesize taata buli omu wonya abalwadde abooluganda emitima gikwateko ffenna gikutukira wamu nkimanyi buli alina omutima ogumenyese mukama mujjanjabe tunyweze ayi kabaka w'abakabaka tuwa amaanyi okusobola okuwangula Museveni asimwe lumbuye n'abalala bangi masaaba bonna mukama bakwateko ayi kabaka w'abakabaka taata tusaasire bingi byensobola okwogera naawe mukama naye byenerabidde ate gwe tobyerabira taata tukola obulungi kubanga gwe mununuzi waffe asinga tewali mulala ajja kutununula okugjako gwe twetadde mu mikono gyo twewonzeyo gy'oli mukama ow'ekisa tukola obulungi erinnya ly'ekkulu litenderezebwe era ligulumizibwe mu linnya ly'ekkulu Yehova amiina tuyanziza mukama katonda omulungi ow'ekisa akutuweera omukisa mami weebalire ddala ab'emikwano mwena mwebale nnyo mwebalire ddala bambi bw'oba okoseddwa ng'owulirawo waliwo ekitagenze bulungi tusaasire otusonyiwe naye beerangako bulijjo ku puroguramu eno ebirowoozo mwe tubisaamu ekitiibwa mukama abawe omukisa mwenna waliwo omuntu ayogedde ku nsonga y'Abanyarwanda era oyo omwami buli lwakuba atuwoninga nnyo ku nsonga eyo naye njagala mbalekera assignment buli omu mu kitundu kyo gy'oli genda noonyezaayo kapo ng'omukazi yali Munyarwanda ng'omusajja yakaddiwanga waali genda onoonyezeeyo kapo nga omusajja yawasa omukazi Omunyarwanda omusajja n'akaddiwa ne bw'aba amuwasizza mu bukadde yamala naye ebbanga ky'omusajja waali okujjako nga yamuwasizza ggulu bw'aba yamuwasizza eggulu muweeyo emyezi egi olabe oba omusajja oyo anaasavaivinga ekimu ku kinyambye ku bintu byenjogera nti mbireka biri open era ne mbajjukiza okubanga mukola research ku kitundu kyammwe ekibeetoolodde y'ensonga lwaki mwangu okumanya ebintu bye mbanjogedde n'omuntu agambye mbuno bali bagamba mbuno Omunyarwanda yatuyambako Abanyarwanda be mwenze siri Munyarwanda genda onoonyeze genda onoonyeze genda onoonyezeeyo omuntu omusajja nga yawasa omukazi Omunyarwanda omusajja n'akaddiwa nga bakaddiye bombi nga weebali gwe bw'omufuna oba ng'omukazi Omunyarwanda ye yasooka omusajja okufa assignment njibalekedde bw'omala okukola research oyo n'omanya percentage bwe yenkana mujja kuzuukuka ebisigadde tutagenda tubiyitamu nga bulijjo era tubiyitamu kuba bino biba birowoozo byammwe programu eno twongera mu maaso ne tugenda mu maaso ne tugisabiramu ne tusobola Katonda n'atuwa ebigambo ebituufu ebyokuleeta mu maaso gammwe kati katugende mu kigambo kya Katonda obudde bugenze
mukwano katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo jangu okosomesa igize batabani bonna bawala bikigamu kikiro bikiramu kibaliba ne balabya kibirebo mukusesa omwana katonda yenze bena tusabye era abantu bonna ne bagamba nti amina. Olwaleero nzize okwogera ku bulagajjavu nga nzukusa bannayuganda tuve mu bulagajjavu tulwanyise embeera. Ebiseera ebisinga tuvunana ne katonda nga tumunoonya nga tetumulaba. Ebiseera ebisinga tuvunana ne katonda nti kino yakitutaddemu. Naye ng'ekisuubizo kya katonda already weekiri. Ekisuubizo kya katonda kigamba Uganda for Ugandans. Era n'adimaketinga ensalo za Uganda. Nakugamba katonda ya demarcatinga ebyo byemugamba ebyo abanyarwanda be babyekwasa musimanyi demarcation zeza kula Africa simanyeze enkayana mu Africa mu Europe yote waliyo demarcations tewaliyo demarcations continent sendera tezina demarcations lwaki mwesiba kuza Africa ebyo babireeta bekwaseyo ebintu naye nga bafiiriza ffe katonda ye yasoko okudimaketinga nakisomesako wano luli nti nkutudde ensi okuyita ku nyanja ennene ku lusozi oluwanvu ku mugga Fulaati okweyongerayo okuyita bwati eyo ensingi bawadde kati ne wabaawo abantu abayingira mu system eyo katonda gye yakola. Katonda yatonda omuntu omu owokubiri n'amujja mu munne. Katonda tatondangako mukazi, omukazi yamujja mu lubiriizi tubikwate bulungi. Katonda yatonda Adamu, Eva namujja mu Adamu n'abateekaawo ebisigadde abantu ne babi ebisigadde byonna ebyokutonda system yagirekawo kyovola banga abantu bali mu billions and billions of people ku nsi kubanga twayingira wali nga amaze okutondayo omuntu omu. Bw'amala okudimaketinga ensi gye yadimaketinga demarcations endala eziriwo ziri mu kwagala kwe. Tewaba wakulimba mbu ate kisolo semanya ate kisolo yali erina kubeera Rwanda ate ntunga mu Rwanda. No, demarcations ezo katonda azisaamu ekitiibwa. Era okumanya katonda azisaamu ekitiibwa obudde bwe buzibe e Rwanda oba bwe buke e Rwanda si bwe buke Uganda. Obudde bwe buzibe e Rwanda si bwe buzibe e Uganda. Okimanyi nti olufumbira si Lunyarwanda? Okimanyi nti olukonjo si Lukongo? Okimanyi nti olugisu ate si lwerwe Kenya ate nga borders ezimu? Kali kyeringa efaanagana bonna basala embalu naye olugisu lwe Uganda si lwerwe Kenya. Simanyo babe Kenya babayita batya aba bafaanana. Abakongo si bakonje e Kasese. Demarcations ezo katonda azisaamu ekitiibwa kubanga ye yazikola. Buli katonda kye yakola yalekerayo omuntu okukikola n'okukimaliriza. Abasajja abakola demarcations baali mu kwagala kwa katonda. Ayagala okumanya demarcation ya katonda gye yakola eri mu kitabo kya eri mu bitabo bingi awo mu kuva wawa wonna weeri naye genda mu Yoswa essula emu. Kati wuliro lwaliro ngenda ku bulagajjavu. Obulagajjavu obusooka bubuno. Leero abakyala bano incidents zonna ziri ku baana. Okuzaala oba n'abaana bamaze okukula. Uganda eri mu kifo ky'abaana bano be tugenda okusomako. Kati ffe tulina okulwanirira abaana bano mu buli mbeera. Buli story ngenda gisoma wakiri nneme ginnyonnyola nnyo naye nga ngisomye. Wulira Saala. Saala ali mu kisuubizo Mukama yamusuubiza dde omuwa omwana. Wakati mu kisuubizo Saala agamba bw'ati. Nga nammwe bwe mugamba mu kisuubizo kyammwe ekya Uganda. Essula y'omukaaga. Si ya mukaaga ya 16 nze nnyiza obubi. Essula ya 16. Salaayi mukazi wa Ibulaamu n'atamuzaalira abaana era yalina omuzaana Omumisiri erinnya lye Agali. Salaayi n'agamba Ibulaamu nti laba nno Mukama nziyizza okuzaalanga. Obwo bulimba. Ekyo kisooka Saala atulimbi. Katonda nziyizza okuzaala omwana Saala alimba. Kwegayiridde yingira eri omuzaana wange mpozi ndifuna abaana mu ye. Ibulaamu n'awulira eddoboozi ya Salaayi. Salaayi mukazi wa Ibulaamu n'atwala Agali Omumisiri muzaana we. Ibulaamu bwe yali akamaze emyaka 10 okutuula mu nsi ya Kanani n'amuwa Ibulaamu musajja we okuba mukazi we. Saala yagamba Mukama amummye. Mukama amuzibye olubuto amugaanye okuzaala amummye omwana n'amugamba gende wa Agali omuzaana wange azaala omwana omumpe abe wange.
wulira ebigambo bino osanga abantu omuntu nga muganda nga yeyogeza omuganda talifuga abaganda tebasobola kufuga Uganda era kakati kati soma ebiddakaawo olabe Agali bwe yafuna olubuto yali tannaba na kuzaala enkaayana ne zijja mu maka Museveni Agali mugwira Bible gambe yali omuwala Omumisiri kasita yafuna olubuto lwa Ibrahimu Sara teyadda mufuna mirembe waka gwe wenna Munnayuganda akiisa mukamwa n'oyogera mbu Omunnayuganda tayinza kufuga Uganda simanyi mbu nno atali musirikale tasobola kufuga Uganda ne mukwata Agali ne mumuwa azaale omwana amubawe kyemuva mulaba nga ne mmwanyi azitwala Agali bw'amala okutuula waawo Sara tafuna mirembe tebakulimba Sara ali mu kisuubizo ali awo amantaala mu kisuubizo ky'okuzaala Mukama yamugamba ojja kuzaala omwana mu kifo ky'okukola ebizaala omwana mu kifo ky'okunoonya engeri bw'aba teyabitegeera abuuze Mukama n'azaala ntya omwana wulira yagenda agamba Mukama ŋŋaanyi ozaala ng'abamu bwe mulowooza mbu Mukama yabagaana nga bwe mulowooza mbu Mukama ye yabaddako eggwanga ebyo mulimba bapasa bama bababuulira ebintu ebyo bo bali ne Agali bajja ne Agali abo ba Agali Bujingo yayimiridde ku kituuti n'agamba abantu temubikula Bayibuli z'oku ssimu kyokka ate no ziyadi kopi yazookya n'agamba ate ey'oku ssimu bw'ogisoma osiruwala Bujingo adi kopi yazookya ate n'ez'oku ssimu yagaanye okuzisoma ba Agali kasita bamala okufuna olubuto Saara oba olina kubonaabona gwe wenna alina omwoyo gwa Saara mbu Omunnayuganda tayinza kufuga Uganda kyova olaba nga mukaaba ebikajjo kyova olaba ebikajjo yabitwala kubanga ye akulaga yalina obuyinza bwa Uganda naye Mukama yeebazibwe nti Saara yamala n'azaala nga nammwe bwe mumaze ne muzuukuka mutwale obuyinza omwana wa Agali si wammwe kinkoze bubi okubanga waliwo ngudde ku fayiro ya tax y'okuwa emisolo emisolo gikwatagana ne looni mu mabanka ne bammanerenda akajegere kaakabano kali awo naye njagala aptop mukwano nyamba nkunoonya nyina okufuna leero nkuwe fayiro eno gwawulira Bayibuli egambye Saara n'agamba nti Mukama yaŋŋaana Mukama nnemeseza okuzaala nziyizizza okuzaala si kituufu oyo omu obwo bulagajjavu bwa Saara kuddira ebintu eby'omuwendo omungi ebyo n'abikwasa Agali kati somawo ojja kusanga ebyaddirira awo ngenze mu kitabo ky'Abassekabaka essuula eyokusatu olunyiriri essuula eyokusatu okuva ku lunyiriri olw'16 wulira bulungi essuula eyokusatu awo Mukama wange nze n'omukazi ono tusula mu nnyumba emu nazaala omwana nga ndi wamu naye mu nnyumba awo lwatuuka nga nakamaze ennaku 3 okuzaala omukazi ono n'azaala naye era twali wamu tewaali mugenyi wamu naffe mu nnyumba wabula ffembi mu nnyumba awo omwana w'omukazi ono n'afa ekiro kubanga yamwebakira n'agolokoka mu ttumbi n'ajja omwana wange mu mbiriizi zange omuzaanawo nga yeebase n'amuteeka mu kifuba kye n'ateeka omwana w'afudde mu kifuba kyange awo bwe nagolokoka enkya okuyonsa omwana wange laba ng'afudde naye bwe nakifumiitiriza enkya laba nga si ye mwana wange gwe nazaala omukazi omulala n'ayogera nti nedda naye omulamu ye mwana wange n'omufu ye mwana wo noono n'ayogera nti nedda naye omufu ye mwana wo n'omulamu ye mwana wange bwe batyo bwe baayogera mu maaso ga kabaka awo kabaka n'ayogera nti omu ayogera nti ono omulamu ye mwana wange n'omufu ye mwana wo munne n'ayogera nti nedda naye omufu ye mwana wo kale njagadde otegere story eyo ojja kugenda ogisoma obudde bugenze ensigaze eddakiika nga 3 zokka 5 zokka 6 wulira Bayibuli egamba bweti yinga mumagamaga obudde bungova muli eyo museka wamawulira omukazi abakazi eyo story mugimanye ya Sulemaani abakyala baali 2 bonna nga balina abaana ng'omu alina Rwanda ng'omala alina Uganda omukyalo omu ne yeebakira Rwanda n'agitta n'akyusa n'atwala Uganda n'agamba yeyiye obulagajjavu
okwebaka otulo otwo otutuuka n'okukyusisa omwana ne bakuwa omulambo ne batwala omulamu omwana oyo bamutwala omwana teyakaabanga agenda omujja waawo ku Sande baŋŋamba waliwo abantu awaka baali bagenda ku church kusaba ne bagamba Ebeni yambala tugende mama we namugamba Ebeni yambala mugende ku church Ebeni namugamba nedda mami sijja genda ku church ogenda nti gwe genda ne ba antiwo nagamba sina gendaga tirwaki daddy yaŋŋamba nkukuume gwe ne Shalom daddy yaŋŋamba nkukuume gwe ne Shalom nti ate ng'ogenda ku ssomero nti ate ngeze ku ssomero naye kati nze siva wano okujjako ng'ogenda basobola okukyusa Shalom ne batuwamu omulala Ebeni yagaanira teyasaba oba teyagala bwagazi kusaba oli omwana oba ddala kituufu ali ku jjute nange simanyi omukazi yaraka ne bakyusa omwana ne bamuwamu omulala omusajja abatutteko omusajja yasitula omwana gwe bayita Pamba n'amugjawo n'amutwala n'amugja Palisa n'amuteeka wali n'amutwala n'akwata embizzi n'aziteeka Palisa abe Palisa ne bakuba engalo omusajja yakwata industrial area the largest industrial area in East Africa Jinja n'akisitulawo n'agitwala saidi y'e Rwanda mpola n'aleeta ebikaado n'ebikaado n'abitwala nga tuli mutulo nga Uganda eri mutulo n'atwala the largest industrial area in East Africa omusajja yazze n'asitula omwana kibebbi ekinyirira bwe kiti nga bakiyita kofi n'akitwala n'aleeta emyoga milioni 17 buli parish buli omu afuna nusu 5 osanga abasajja n'abakazi nga batudde basoma myoga okuva 2017 bakyali mu misomo gya myoga paka leero naye mwanyizo azitutte omusiri gw'amajani guli lunoga onogamu nusu 7 ensawo kikaga mu 7 ne bazipima ne bakukwasa 7 ko